abakatwegattako mbalamusiza nnyo mu kiseera kino emmotoka kigudde wano tuginunudde bwenonuddwa immediately negenderawo ku nteekateeka ey'okulaba nga esobola okumakinga n'olunaku olw'enkya tugezaako tulabe nga kigudde wani emakinga n'olunaku olw'enkya so tuli mu nteekateeka kati ya nsasagge kulaba nga ekintu kyonna tusobola okubeera nga tukitambuza abakatwegattako abali ku the updates online page eno gye bayita labadaba style tukoze kiro tusobole okumakinga n'olunaku olw'enkya tusobole okumakinga n'olunaku olw'enkya kiri kitya muwabule kasukaali keeko oba twongeremu kasukaali keeko oba twongeremu kabanga kabulamu nga mumbuulira nti Mr. Update kasukaali kabulamu so enteekateeka eriwo president naku olw'enkya Mr. Update nyina okumakinga nalwo kigudde wani immediate olugitadde obwedde erinze kukola mirimu Dennis City naye tumaze okubeera nga tumugjayo Dennis City naye tumaze okubeera nga tumugjayo bannange ndoza Mr. Update byembaga mutandise okubikkiriza ti Mr. Update bwe mba njogedde ekintu mba ngenda kukikola baganda baffe NUP aba NUP UK chapter mwe bali nnyo mwe balidda kutubeerera Dennis City maze omugjayo Dennis City maze okumugjayo niyo okuba nti kigudde wani ebadde empambe tulindo business nagirinya ddaabo imirira nagirinya naye yasazeeko ddaki dadi waba akola emirimu gya kigudde wani nagirinya naye tabawala nnyo nagirinya people power our power who is the next president of Uganda. Thank you very much nagirinya oyo nagirinya naye waali nnyo age dadi enkyatonde ate nnyinza omuleka omwana wange sisobola kino okumakinga n'olunaku eristika tugijjeeko enkadde budde buno mulimu guli mu kutambula presidential nominations 2021 mujja kukkiriza tikyagulanyi yawanika ebbango Dennis City maze okumugjayo ne ttiimu endala ey'abaana nabo mbajjeyo Mr. Update ne baganda baffe abavuga kigudde wani adde bakwatiddwa nabo bamaze okubeera nga bavaayo mubakwata mwaddemu Mati mwabaddemu Alex mwabaddemu James awadde bakwatiddwa immediately nabo tumaze okubeera nga tubajjayo sobole okumakinga n'olunaku olw'enkya lwekyo mulina kye mumanja Mr. Update nabagambye Dennis City alina okusitula fulaga saakibagambye abamu ne bawakana Mr. Update olabika olimba Dennis City fulaga anagisitula Dennis City fulaga agenda gisitula mu kiseera kino mumbulire president alabise atya mumbulire president alabise atya mundiremu mumbulire Mr. Update president alabise atya kivuddeyo oba kibulamu mumbulire tutaddeko kiri ekifaananyi kya president kyennyini kasukaali keeko oba twongeremu mwe mumbuusa mirimu ne nagirinya ali mukola nagirinya kwata mwali genda okwatera ebintu bireme kuvaayo nagirinya obadde otya onoosiba ente ku gaali leero mirimu ne nagirinya mutaddemu gwe kwata onywezaawo nagirinya so egenzewo gambye kwataawo tota nagirinya naawe noosiba ente ku gaali presidential nomination sticker yegenda olemagisa ngambye kyakabi nnyo bwe waba wakabulamu nga mukaŋŋamba terezaamu wano tuteeddeko ddala ekifaananyi kiriki bannange sheyalinga ayita munno atasheyalinga anaaba wattima bw'otasheyalinga ogenda kubeera wattima bw'otasheyalinga ogenda kubeera wattima kyembagamba olunaku olw'enkya twagala tumakinge nalwo twagala tumakinge n'olunaku olw'enkya ekintu kibeere massive and massive that's why twagadde olunaku lw'enkya naffe tumakinge nalwo ewatali kuzikiza naye nga mumbuulire president kiri kitya kirya bw'otasheyalinga oba oyina ettima era bwe ndaba atasheyalinze manya y'omu kuba ettima bw'otasheyalinga manya oyina ettima mbabuulira mazima asatosheyalinga manya gw'omu kuba ettima so ekintu njagala kibeere massive nagirinya ali mu kutereeza Bobby nagirinya ali mu kutereeza president nange katubikolere nagirinya kasatosheyalinga manya oli wa ttima naye nga babadde kigudde wani yaffe bagikutte tugibasuuziza busuuza ngaemumanyi Mr. Update bwe siremererwa ate golaba nzijayo abasiba abalala naye ate ekyange nga kyekikwatiddwa era embeera yo nange etaddewo bw'otasheyalinga onooba wa ttima banne mumpabule mu kiri kitya kiri massive kiri kitya waliwo mbuuza tusimbulawa Beka Kalyango singa mbadde sikumanyi mbadde ngenda gamba olimbega naye Beka Kalyango ali ku muzuuli oyo Beka Kalyango waffe nnyo Beka Kalyango nja kugamba mu inbox wawe tugenda okusimbula poliisi enkya tubasaba tuwadde public holiday mwewummuzeeko poliisi enkya mwewummuzeeko tetwagala musirikale ku luguudo enkya kubanga omanyi oli wa poliisi tukwegayiridde weewummuzeeko muzze ku baana enkya aba poliisi muzze ku baana bino mubyesonyiwe muleke entalo z'abajjeno bajjeno bwe baba bazirwana naye nga kiri kitya wano
presidential nomination is 2021 sabri tulina okutambula n'olunaku olw'enkya nagirinya naali bize bannange luno teri kwebaka nagirinya enkya nnumba naye simuleka mabega ange eddadi enkya tondeka presidential nomination is 2021 enkya kintu kigenda kubeera massive kati poliisi enoonya Mr. Update aliwo awaali mu kutereereza bambi muswadde kigudde wani bwe bagiyimbudde ngitwaliddewo obutereevu Masaka ndi Masaka eno mu Lwera gye ndi mu kuteerako sitiika ate abantu ba Bosco bazibu nnyo kati bayinza ozizingako Olwera ne balusalako so mube bagumu ensolo ku kizigo kweri lunaku lwankya embaga yankya buli omu enkya waalinze embaga naye nga mu mbuusa emu kiri kitya ekintu kyekyo poliisi enkya tubegayiridde mwewumuzeeko omulongoosa obuyumba bwamu obwo mama yingi ya pole poliisi tubawadde public holiday enkya poliisi n'ekirala kyembasaba ebijanjalo biri ebyagabwa mu covid-19 ebijanjalo ebyo bikyalimu kawukuumi mulonde enkya ebijanjalo poliisi enkya obudde mukumale mu kulonda ebijanjalo kuba bikyaliwo ebijanjalo ebyo ebyalimu kawukuumi so enkya poliisi mwewumuzeeko tetubeetaaga tulina ejje lyaffe lye bayita people power army lijasobola okuuma pulezidenti waffe bulungi nnyo okulaba ng'atambula akuba kati nfunyemu pulebulemu emu buli presidential candidate bamuwa abakuumi ekyo kati kyekikyambo by'omutwe abakuumi bano banaabakwala ali buli presidential candidate bwe bamala omuwandiisa afuna abakuumi kati okutya kwange awo we kuli okutya kwange kuli awo bannange pulezidenti abakuumi abakkirize abagaane kwa Mr. Update sobola okutegekayo ejje eno mu kawempe nerikuuma pulezidenti twetaaga abakuumi b'abasajja abo bagatandika okubega pulezidenti waffe bakuwa abakuumi ye problemu kati eriwo bannange fuudu akubiddwa empinnya ku matama bw'abadde agenze nga yeefuula ow'akabi mb'omukola alina okugubeerako nze muvumi wa Mwai Museveni ow'ekyama nze ndi muvumi owa Mwai Museveni ow'ekyama munzikirize nnyingire kyebakoze full figure bamukubye empi atuuse wali ng'abagambo yeye muvumi owa Mwai Museveni bagubye full figure empi bangambye amatama gengereredde era ngambye abaana bannaye bwe fuudu munkubira ebifaananyi mu bimpeereze mbw amatama gengereredde ate kati fuudu muno mweyagirira ayinza okugamba nti nagudde ku accident nedda si accident mpi za SFC era alaba fuudu ng'ayengereredde amatama tabalimba amatama gengereredde tabalimba bwe mulaba amatama nga gengereredde mukimanye bulungi nnyo nti mpiza SFC bakube atutte wali akamama alomba SFC bakyabanja omusala Bosco tannabawa obagambo gwoli presidential advisor tolina ne P2 bakubyoli amatama negengerera bane sharing ayita muno mbanyumize ate olutaba lwa full bwe lubadde ng'afuna kumpi bakubyoli amatama negengerera wallahi kali kinza gana netambula nengwa ku accident teri accident mpiza SFC sajja babanje emyezi ena Bosco tabasasula baba bali awo jjo zungu otagala tomayina kuwandiika linnya lyo jjo otagala empine zimuyitako matama gonna gengereredde baana bange nti n'omulabako amatama gengereredde kati nga fudu bwemanya nzo ganagudde ku accident teri accident yabaddewo mu ggwanga Uganda teri accident yabaddewo ekyo kibategeeza abali ku the updates food abali ku the updates online page mbabulira teri accident yabaddewo agenza azunga manyi g'abantu bano ekiri kitya kasitiika kyekyo oba kabulamu mu mbuuse mu kiri kitya kasitiika keeko oba kabulamu naye abantu muganyo sharinga songa okusharinga kikola nnyo bale muleme kuba na fitina muleme kuba na nnugu musharinga ensi yonna emanye presidential nominations ka bali mu jitsetinga wano my sister Rebecca Agaba thank you so much buli kimu tukikwasaganya naye my sister Rebecca Agaba naye nga kasukali keeko oba ne listike badde nnungi naye ate nensuseeko ate yase nnyo ebifaananyi byaffe byonna ebigenda okukozesebwa ku baloti bye tutaddeko enjawulo ey'ekyange nti kuliko enkofiira president ekifaananyi ekya baloti kyekyo ate ekya Mr. Update kyekyo enkofiira yokka yayawukana naye kana akakooti bulijjo mukambuuza Mr. Update akakooti ako ng'okaagala nnyo naye akakooti kano era ke kagenda okukozesebwa ku ki ke kagenda okubeera kakozesebwa ku baloti tubula akakooti ako sikavaamu sitiika muŋŋambye kyekyo ate wano mu maaso kiri kitya nakyo kyekyo kuba yeni motoka yegenda okusagula ekkubo lya president waggulu eringenda kuteekako ekitaala ebenga eggula ekkubo jukira president agenda kubeera
agenda kubeera mu parachute lunaku olw'enkya nga olwalaba obusajja nga bujja nga addawe mu parachute waggulu tiimu parachute lunaku lwankya mugenda kukakasa kye bayita ghetto gladiator nti yawanika ebbango banange musharinge live video eno musharinge nga tugezaako okutereeza the presidential car tuli mugitereeza luno terwatumidde mwana ne Nagirinya yalwetabyemu luno tebina gwe lutumidde Nagirinya namugee teweebaka Nagirinya namugambye teweebaka tusooka tutambuze ensonga zino mungambye sitika kyekyo kiriya naza mukalengera ka sitika mungambye kyekyo kiriya mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kubeera nga mugoberera ensonga kakooti ako munnange kalinamu ensonga mu buryo mulaba nga nkamba ne muŋŋasigirinya n'akakooti munnange kalinamu ensonga era kyobala kenateeka ne ku baloti kenateeka ne ku baloti so muŋŋambye kyekyo wabaawe wabulamu nga muŋŋamba ti wano wabulamu wabaamu wabulamu Nagirinya ogaye wabulamu ogaye wabulamu Nagirinya ali wano nga supervisor ye supervisor so embeera yeeyo muŋŋambye nti ekintu kiri ku muzuuli nnyo kintu kiri ku muzuuli nnyo so mushayalinge President musaba tageza nakkiriza abakuumi abo mwami Museveni bagenda omuwa tetujja bakkiriza abakuumi beewummuzeeko kubanga bawadde presidential candidate Uganda abakuumi ffe tulina abaffe bakomanda Edi Mutwe so tuteekawo ttiimu yaffe esobola okuuma president waffe wa Uganda addako netwetaaga abakuumi Dennis City bannange maze okumugjayo Dennis City finally ali free era enkya flag agenda kubeera nga agikwata ekyo nakibasuubizza nemaga nti Dennis City leero tasulayo Dennis City leero tasulayo era Dennis City amaze okubeera nga akola ki avaayo so embeera bweti bweri ekintu kiri kitya kiri kiriya sitika stede oba ekifaananyi kyekyo kyennyini kya president kye yakozesa kyetwagadde okujjayo ng'enkya tuli ku mbaga ya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ya nominations the presidential nominations 2021 yiyo tugezaako okumakinga n'olunaku ate emmotoka maze okugissaako kakamera ndooza mukalengera kakamera ako kemulengera mu lusonda kalina okuba kakwata nkatadde sayidi eri neeno invisible camera kuliko ka invisible camera kali awo waggulu mujja kukkiriza mmwe mujja kukkiriza polisi ne bwekajjawo era footage mba nkyamulina muna ebintu byakwebeereramu naffe katubalage nti tetubatya naye nga embeera yeeyo tugezaako okulanga ensonga ena tugitambuza Nagirinya mwagala ababuuzeeko Nagirinya dawano wooti Nagirinya what is your name? Speak louder Nagirinya. What is your name? How old are you Nagirinya? 7 years old. That's very good. 7 years old. What's the name of your school? Who is the next president of Uganda? Obi-Wan is the next president of Uganda. Thank you, Nagirinya. Thank you, Nagirinya. Nada Nagirinya mumulabi byonna alikiriya nnyo. Nagirinya mujja kukkiriza mmwe. Oye Nagirinya enkyandi naye yajja tula wali mutogo maaso. Twolekere. Twolekere. Naye ngambye dadi letondeka mabega tulina okubeera nga tukola ffenna. Abagambye Bobi Wine is the next president of Uganda. Kale ono mwana asinga bebe kulu oluzungu ono mwana tamanyi bebe kulu mu luzungu kati bebe kulu munyiivu agamba yi bannange omwana mune tetwayagala mune bana tubateeka amasomero ga bbeeyi ono omwana nomala obateeka ku presidential debate ne bebe kulu bayinza okuba oli nakkiriza so Nagirinya yoyo waali nnyo Nagirinya waali nnyo abagambye Bobi Wine is the next president of Uganda temukita kyakusaaga bannange siweeredde muyinza ogaa nti Segirinya taweeredde kana kali sharp nnyo kajja bayisa bubi nnyaako kati njagala ate kabeere kakazi kavumu nnyo kati taamu ejja mu luwummula nja katwalako ewa Nusufa Nakato akatuleiningemu eŋŋumi n'etteke waliwo omukyala mutaswiti mama naye wansasagge Nagirinya ono njagala nnyo buli holide abeeko ewantu ow'ensasagge wawummulira nga mukyala naye nga wansasagge bongere omutulaininga so embeera bwete bweri nga tuli ne Nagirinya wano tugezaako kutambuza emirimu gyonna egy'amaanyi g'abantu sitiika yeeyo waliwo ng'embuto twala omwana ani akusesa mwana wange ŋŋenda naye bulijjo mweyogeza abaana mbaleka mabega abaana kati mbajjamu enankani
mbajjamu okweyogeza tetuleka baana mabega numba naye numba naye muleke mabega mulekerani ngenda naye ngenda naye sirikala ajja kujja yemamaza ajja gwa mu mbiza Nagirinya nga tuleyinze kamanyi teke kasobola buka mbanga ne kamaleda kya 10 nga tekanadda nebwe kadda gwe katomera yawulira uyu mwana mulaba muyito okusaaga abuuka ngu adda tadda mamu yawo nga akomyewo naye gwagwira ate manjagala agwire nga kyenanga ekyo so embeera bwete weri abakatwegattako nga tukezaako okutambuza ensonga mungambye mutwale wa Nusifana kati abantu abensasaggawo nanja bba mutwalamu abenga awumulirayo abenga awumulirayo ate lwakuba ne Stella Nyanzi yamala n'ava ku mulamwa nali njagala Nagirinya ngidda Stella ng'akyali ku mulamwa nga Nagirinya aliwumulirako ewa Stella naye munnange Stella n'amala n'ava ku mulamwa sinza kumusembereza mwana wange era ne mulengera obulengezi tudduka misinde tugamba tudduka misinde so embeera bwete bweri tugezaako okutambuza ensonga tugezaako okutambuza ensonga naye nga kiri kitya kiri okay kiri kitya kiri okay banange sharinga yita munno sharinga yita munno sharinga yita munno sharinga yita munno tugezaako okulanga ensonga entugitambuza kino kyonna kiberekirya kino kyonna kibere taratibu tugezaako okulanga ensonga natugitambuza budde nno tukyali wano buwanvu kubanga bakyali ku sayidi emu sayidi bakyali ku emu naye nga basajja bamwadde basibiddwa finally bali free emotoka eno kigudde wane ebadde bagikutte naye finally tugizeeyo so enkya kigwa nkya kigwa nkya kigwa nkya teri kuzikiza enkya embeera natugimaliriza naye nga ekifaananyi kiri kitya kiri kiriya mumbuuliremu ekifaananyi kiri kiriya mumbuulire kiri kiriya enkya tigona be massive naye nga president kiri kitya akaviiri keeko ne president alinga kabaka Muteesa naye tulina president era abwanyirira ne wallahi honorable Kyagulanyi ogenda tuwonya Bosco bannange Bosco adayambala empale eringa kutiya nayambala engatto eringa eryato negwerengera Kyagulanyi bannange ndabye Bosco walinga bamunominating nga amwenya ng'ogamba akaaba naye musajja bwate bumuze kage nafuna ebizibu Bosco bamunominating mu fecho simayiringa abanga akaaba nenga lwaki abanga akaaba nti amatama engeri gye gafunye enkanyanyi nnyingi kati abanga akaaba neera ng'okyalemeddeko tugamba genda tokkiriza neka tufune pulezidenti waffe nga ddala ali lwiyo twetaaga pulezidenti ali lwiyo so embeera bwetyo bweri Nagirinya no naye afuuse ttabu anasiba ente ku ggaali kati waliwo abalina okukola emirimu gino naye yagamba gibalemye sokolire okutwala yabimuwadde so embeera bwetu bweri abakatwegattako tugezaako okwasaganya ensonga yonna okulanga olunaku olw'enkya buli kimu kitambula bulungi nnyo buli kimu kitambula bulungi nnyo kati ate tulinawo n'embalaasi naye egenda kutambula embalaasi bwe tumala wano emmotoka nga tulikoleetinga embalaasi naye eri kumpi wano mugenda kukkiriza ne sitika y'embalaasi nayo twagireese bintu enkola gye tugenda obikolamu omanyi luli nali ngenda kutukula ku mbalaasi naye ngamba embalaasi eno at least ejjavaayo nga honorable Kyagulanyi anominatinga honorable Kyagulanyi nga anominatinga embalaasi olwejja okukola ki lwejja okuvaayo kakati ekiriwo kyenjagala obategeeza embalaasi bwe tumala wano naye tugenda gisiba sitiika naku lw'enkya bannange mugenda kakasa enkya public holiday bannange bantu mugule emmere mube naye ewaka kubanga enkya ab'Nakasero bagenda kuggalawo ab'Ewakiseka bagenda kuggalawo bonna abantu bonna bagenda kuggalawo enkya so enkya public holiday enkya lunaku lukulu nnyo mu ggwanga laffe bayita Uganda nga tugezaako okutambuza ensonga zonna ezigenda okutambuza waliwo ambuuza nti obudde buno Nagirinya akola ki ebweru tukyakola mirimu gya president Nagirinya akyali busy akyakola mirimu gya president akyali ku mirimu gya president so embeera bwete weeri abakatwegattako nga tugezaako okubeera nga tutambuza ensonga yonna egenda maaso mu ggwanga Uganda olwekyo Lukwago Swahaba weebale nnyo bali ddala ka profile picking kalabye naye nga kiri kitya
kasukali keeko oba twongeremu kasukali keeko oba twongeremu zonna gundi zine ebbiri posta zine ebbiri Mr. Update posta yange yeno ate President Robert Kyagulanyi Ssentamu eri ye posta ye tiimu no sleep Nagirinya ino teka ku ttaffaali ku Uganda empya yajja okubeera minisita w'abaana yajja okubeera minisita w'abaana mu People Power Government oba mu NUP government Nagirinya munaga nti yakoze era munamulaba ku listi y'abaminisita temwewuunya kyovulaba ye abeerawo always atambuza ensonga guno omulimu tugukwasaganyiza naye ogw'olunaku olwaleero gezaako okulanga ekintu kyonna tukitambuza mu ntambuza ennuŋŋamu kino kyekitegeeza loyalty kino kyekitegeeza loyalty nti Honorable Kyagulanyi mwagala nnyo bannange no bintu kubeera nga nkitambuza bulungi nnyo kintu ndoza mukirengera lwakuba muli batono nkyayagala abantu nga bangi abantu bamanye ekintu kiri kitya ekintu bamanye kiri kitya olange Mr. Update embalasi bajja gikuba kibooko embalasi tebajja gikuba kubanga Minister Presidential Advisor ku Wild Animals yeyandagiridde gye najja embalasi manye ebintu bino twagenda tubikendeeza yayagala walampa omwera mwanyo naye kiyagwako bannange kati ye Presidential Advisor ku Wild Animals naye sewe yali ayagala kulumba America ng'alina kasaali sijja mwogera manya naye mumumanyi sewe yali ayagala alumba America ng'alina kasaali naye kiyagwako yawunzika agenze eyo mu game park katumubuuza emisugiri emeka gundi chimpanze zazadde kati gwe twebuuzaako ku ebyo chimpanze bwe ziba zazadde ng'atubuulira emisu giri emeka leopard ziri meka kati munnange era bwe nadde njagala eŋŋamiya gwe nakubire ne mugaba munnange kati gwe wa game park byobufuzi yaffe yabivaamu era ndi musanyufu nnyo ne gyali ndi musanyufu nnyo ne gyali kati nti yate ebyobufuzi byaffe naye oli abyeyingizaamu buli budde ng'ayagala nyo akomentinge ku byobufuzi kati yeddira eri mu nsolo gye yeebeerera sabo gaayo oyo namuno naku airport n'agamba nali nsuubira Honorable Kyagulanyi okusangawo nasangawo Segirinya ne Nagirinya ku lujja tajja musangawo oba gw'osaagana sabo nali nsuubira kusangawo Honorable Kyagulanyi nasangawo Segirinya omanye zalawo eri ekikawo ekityo kati ani UP flag beyalabo nkyabanona nange naye kati neematira kati nange kati nona Barack Obama bonga nti Barack Obama aliko airport oyo mukima bennona abo nange kati bennona nange kati natabuse lwekyo abakatwegattako amma embeera bwete bweri abakatwegattako abalaba ku Presidential Advisor ku Wild Animals mumundabira mugende nti Mr. Update kati ye NUP flag beera Kawempe North gwe wazalawa sowe azajja naye bazalawa bannange Nagirinya mugambye wamma gwe nkyono okimangambye nange siri kima Nagirinya naye aganye kati gwerindo olaba ajja tuwanko airport nga tewali yadde omuntu omu gumanye okuzala wa NUP flag beera watuka Nagirinya emikolo gimuwuuba wera wali Nagirinya ali bize nnyo emikolo gimuwuuba alinga owakagatta akamu yeetala olwetala Nagirinya emikolo gimuwuuba naye kiri wano wootegeera nti olutalo tewuleka mwana na mukulu bonna olutalo twalukwasaganyiza ffenna Nagirinya emikolo gimuwuuba ali bize nnyo nga yeetegekera olunaku olw'enkya so embeera bwete weeri abatulaba wano nga tugezaako okutambuza ensonga yonna egenda mu maaso mu ggwanga lye bayita Uganda nga tugezaako okulanga buli kimu tukitambuza huyo pulezidenti waffe kati waba asala eddiiro bagamba batya bagamba ne twapapa tetwamanya ate munnaffe tetukyayagala kati bagamba twapapa ndabye mukyala tali eyo nga aba-SFC bamuwuttula empi abanyonyolanga wali Presidential Advisor bamugee kale owoli Presidential Advisor leeta wano ebbaluwa ye ya P7 ndwagenze takomyewo naye lwakuba nti n'asaba empapula za P7 ate naye mukama waabwe talina ddala yone leero mbadde mmanyi nga banominatinga mu M7 nti tunafuna ku chansi byabaka mugamba nti bannaye empapula ziizino ez'omusajja ze yeewandiisirizzaako abadde akwata A-level n'agitutunuuliza eno n'akwata O-level n'agitutunuzaamu egundi evaayo era ekyo mbadde nkisuubira ti bannange empapula bulijjo ez'omusajja ze mubuuza ziizino kale ate si yanditulaze certificate mu candle making oba liquid soap oba paper bag making
byabaka mawera bisiza nyo madde manyo genda gamba nti bane bulijjo musabye empapula naye leero zizino level yino level yino naye omusajja taleese yadde olupapula kuba bwedda neetegereza bwe nti ndabo bandaba ku academic documents z'omusajja nga tayinaako yadde akapapula kaleese bo be balutankuula nga talina yadde akapapula kaleese kubanga leero lubadde olunaku olungi otugamba naye bulijjo bimubanja biibino musajja biibino abireese wa tunoonyezza olupapula lwonna lubuze yadde omugigi yadde okusuubiza kw'abalwadde waliwo ebbaluwa gye bayita okusuubiza kw'abalwadde kusiibula kw'abalwadde ekala aleeta okusiibulwa kw'abalwadde eyo nayo certificate bagigaba bwobanga olambula nnyo abalwadde waliwo ebbaluwa abasomesa gye bagaba bano abakyaki bagiyita kusiibulwa kw'abalwadde kale bosi kuwandira esatisi okusiibulwa kw'abalwadde twandikusonyiye tugaa nti wayi musajja yalambula nnyo abalwadde n'afuna ebbaluwa y'okusiibulwa kw'abalwadde naye yadde ebbaluwa emu yokka bweti nebula kale omugigi oba kalimwezi waliwo omusomo gwe bayita omugigi ne kalimwezi kale tumusonyiye aleete certificate y'omugigi oba eya kalimwezi tiyasoma kalimwezi byonna bibuze byonna tumugondezzaamu olwagembo aleese omugigi n'omugigi taguleese olwekyo embeera bwete bweri musajja yewandiisiza naye yewandiisiza ku mpapula ki gwe nange Samuel Uganda ng'emisa update okusibulwa kw'abalwadde y'ebbaluwa tugirabyeko agireese nedda ssebo kale byabakama atulage eyo kenkya mawulire ffe tujja kita tujja kuddamu kubanja bipapula tujjaga nti awo omusajja alinayo okusibulwa kw'abalwadde oba alinayo yasoma kalimwezi oba yasoma kisumuluzo n'agimanako kuba bw'osoma akatabo ke bayita kisumuluzo bw'okamalako balina certificate gye bakuwa certificate ni kisumuluzo leading kisumuluzo leading kale aleete eyo kaki ekisinga okunnuma amazima ga Katonda mu ggulu aleeteka certificate mu kusoma akatabo ke bayita kisumuluzo certificate ni kisumuluzo leading tulina tabu nebyo nane bigaana bannange abakatwegattako tuli mu kwetegekera lunaku lwankya nga tugezaako okulanga ensonga zonna zitambula bulungi nnyo nga tugezaako okulaba ensonga zonna zitambula bulungi nnyo lunaku lwankya tewali kuzikiza abakatwegattako nagirinya yeetala alinga owakagatta akamu onzano gwagwe bagenda onominatinga yeetala oyinza ogaa nti enkya igwe bagenda okunominatinga so presidential nominations 2021 presidential nominations 2021 so twagala okulanga olunaku lw'enkya tulutambuza bulungi nnyo twagala okulanga enteekateeka yonna ey'enkya etambula bulungi nnyo naye nga abasajja bammwe badde bakutte okuli Maati okuli Alex ate ne James bali finally bavuddeyo naye nga olutalo lubadde lw'amaanyi nnyo musajja mmwe lusa bwe bamukutte gwe mulundi gwe ogwasoose okukusibwa musajja mmwe Alex gwe mutera okuwulira ng'ayogera ku muzindaalo naye bamuyingiriza akaduukulu nga omanyi nti omuntu yakasooka mu kaduukulu kaakasooka akaabye n'alaama alamye bwana Luswa alamyawo agebannange yafande kati agadde n'emizimu gimukube agembwe emizimu gy'ewaka waabwe mutegikkiriza komera naye abasirikale ne bamugamba nti muganda emizimu wano tugikuba nambooko olwekyo omuntu ekkomera nga yakasooka okubeera nga aligendamu naye asesa bannange saba agembwe emizimu gimulinnye nti tujja kuba oluyirumu emizimu gikuggweko ali abasajja bamu bayita emmere so Nagirinya naye afuuse Nagirinya wano yeetala tazikiza namugambye dda Nagirinya genda bebakanga eno tiimu no sleep dadi kino nno kyekikulaga olunaku lw'enkya tirwamaanyi buno obudde Nagirinya aba yeebase dda naye ngambye dadi nedda tulina okusooka okumaliriza emirimu gya pulezidenti emirimu gya pulezidenti ensonga yonna ebenga esobola okubeera ng'etambula bulungi nnyo so embeera bwete bweri abakatwegattako nga mugoberera the update online page buli kimu tugezaako okulanga tukitambuza mu ntambuza ennuŋŋamu abakatwegattako naye nga kasukaali kali katya kasukaali mu mbuusi emu kali katya keeko oba twongeremu bwe kaba keeko nga muŋŋamba bwe maliza ano ngenda baleetera ebifaananyi bya fuudu nga bamukubye empi ayengereredde amatama bamukubye n'ayengererera amatama amanyi
kiyayiya ekinzo kyenkya ne kigamba nti kyagudde ku accident. So ngezaako kulaba nka video ako nkafuna akafudufudu ng'ayengereredde amatama bamukubye empya agenda azunga. bali abasajja tebagala asembera ku luwombo lwabwe mubikube bana leero nfunyemu kaseko obedda nno ndi munnaku naye bwe ndabye ebifaananyi bye bampereza ebya fudufudu ng'amatama gengereredde stress ne zinzigwako stress ne zinzigwako ne ngamba nti why nange Mr. Update naasulira waawo bajja beereeta Bosco tukumanyi Bosco oli user naawe oli user kati mulinde empya teze banaakuba gundi Ronald Mayinja mwenna mujja kutya oyo mama emisinde gye banaamutwala oyo kati ku menu yaliko bonna bakaabye kakati yabulako olwangambye Mr. Update nagirinnya omuzzaako dinga twambadde engule tuna budde buzzaako nabo mwagala kwononeka n'obudde si bwakuzzaako budde bwakujjako mu 7 bw'oba onojjako mu 7 olina okubaako bye weerekereza ebimu weesonyiwa ekyekiro erya buli kyaggulo weebake naye wagala kujjako mu 7 olimbya kiro mwagala kwononeka kakasoke kanagirinya kabeere kokka tunayambala engule nja kuba ng'oweddiibwa alonze erinnyo awo nja kuba muzibu nnyo Mr. Update nza n'okubawo mukaaga bweddu nga tumaze okwambala engule mama nagirinya mujja mulamba yite mbage nti bannange abo baba balongo baba bakiwe olinga azadde mukaaga mumbulire baba yita batya mu Luganda olinga azadde abaana mukaaga bweddu olunga tumaze okwambala engule engule ng'eyambaddwa nagirinya wajja kulaba ku brother we oba sister we omulala ate bujja kujja mukaaga lumu nja kuba muzibu Mr. Update nja kuba muzibu engule tujambadde mujja kukkiriza lwaki enkoko terya kyaggulo nja kuba muzibu naye obudde buno tuli bize mu sitwago tewali budde bwakuzzaako budde buno si bwakuzzaako budde bwa sitwago kati bwe tulinawo so abakatwegattako embeera bwetyo bweri nga tugezaako okugoberera ensonga yonna etambula tugezaako mung'e pulezidenti w'eggwanga Uganda ali live kale pulezidenti waba ali live nja kukomawo oluvannyuma ennyo